Ani afunye. Bana babiri ne baba wako kirungi fana mwebale ati okutako bakuyitani ndowooza ate gwe mubona mugaya mumanyi ate ku ofisi mumanyiyo webale kuba na mutima mulungi kyope aifaifu abawaddeko ejamupe ne kahaaga nayenza tompaddeko ngompaako webabaddemwe kale tugenda kubawa omulundi omulala ziteeke ku muzindaalo tulaga activity tulina kulondera wamu tosobola kukwata oli akatono asobola just akwate kwasina sibonyi atandikire wano kanemuka yagweraga So we are doing the cleanup as we are winding our session, and I'm with Mugaya, one of the directors, and Mr. Mwonge. So right now cleaning. So you take cleaning like that. okay. We are in Katanga playground. Mr. Director Mugaya and Mr. As you can see, this is the only place where they drop the rubbish after cleaning. So we are going to line it up, but would it be a little bit pollutant? So after the KCCA will come and then do something, they will pick them up. So this is what we So as we wait for the KCCA, Mr. Jack is doing further principal. This is the situation that and we pray that next time when you come, you can also sort out these things again. To make us happy. So that's the whole environment. Yeah. Okay, so what is the message? Okay, so Ani jango kwa mukwate video ngana jimusirikira. Mugaya, tukulinde kwa kumotoka. Kala wene tukata video ngatu. what is The good thing is we see the police. yeah. What I never hear. So this is the situation that you see. The slab is like this. Okay. Here is a little bit better, but we have many other places that look like this. This slab. So as you can see, this is the area where we live in. It's very poor. Yeah. People are living in very harsh conditions. People are living in very desperate conditions, of which the little that you've offered today has really made something very different, something that has given us hope. Thank We you. pray that maybe God blesses you with more and more, and your friends can add you more, inshallah. You will be able to provide for us. Because us being you, Yeah. we are able to do many things. Okay. Thank you very much. You're welcome. We don't make it too long because otherwise people will. Awesome. We've had a very great day with my friend Shelina, Jack, and the team. They've managed to reach out to Katanga Slum and other ghetto. They've given more than 450 kids. Isn't that wow? That's right. Katanga, oye! It's our mission to have the first Father Christmas in our ghetto. Katanga, oye! Yes, So, yes. guys, we shall always be linking up with her to move around in several other ghettos to distribute these packages, and we pray that God blesses you, Shelina. Yes, May amen. God bless you. May God bless you, Jack. Amen. Bless everyone. Bless the Shelina and friends. friends, we are so Exactly. thankful. Keep on rewarding her, keep on giving her more, because whatever you give her, she reaches out to us and gives the best for us. I'm really grateful. May God Yes, bless that's you. right. Bravo. Thank you. So, Muga, anyone, Thank you, anyone? bravo.
nze kanjogere Luganda oluzungu lwagaana. Mwebale nnyo mwenna abali eyo. Madamu Sherina tumwebaza ne Jaka ne ttiimu nti batuwadde ku package zino ez'abaana. Bagabidde abaana 405 plus. Abaana abo bangi era tusaba nti mumusabire mubeere nga mwenna tubakoowoola mwenna abalina abasobola okugaba. Mu Katanga tulina abaana bangi. Waliwo n'abatakoze eki? N'abatafunye. Kale woba olina naye talina kingi naye kye bamuwadde ebitono naye kwakola ki? Kwaleeta naye n'atuwa. Kale mwenna ate geto zonna geto tugenda zitambula. 1, 2, 3, go. Thank you, Sherina and friends. Thank you, my friends, to make this. Oba kegidiero kwekiri ku TikTok, ku Twitter, ku Facebook, ku YouTube, mubeere nga mutu followinga abagala okutukyalirako offices zaffe ziri mu Katanga. Okay, I'm so sorry. Clap for him. Clap for him. So I'm really sorry. You can say in Uganda. I'm really sorry for those who didn't get, but you are so many. I can't do everybody. Musonyiwe nnyo nti kwaba batasobodde kufuna naye ku katono kafunye kasobola kumalayo bonna naye ate kyasobodde. So I hope with your neighbors, maybe somebody who got something, they can share with you. Nti ku bannayiba bammwe oyo asobodde okufunako akatono naye asobola okugabanako naawe akatono n'akuwaako. Maybe they can share with you, okay? Bajja bawa. And I see you again next year. Next year bajja kuddamu bakole ki? Batuwe bajje. Kale ndoza kimala buli omu adde eka tumaliriza bannange. Tubayiza byo magende waka. Omwadde waka. I want to take a video of where they're going. Okubira ebifaananyi omanyiwe ozaawo alida mu kifaananyi. Bwerero mbanoonya. Cameraman. Okay, I can. Abalina kaadi betwagala bokka. Abalina kaadi
abakadi betwagala bale mufe wano mudde mulayini mwenna abali wano mudde mulayini alina kadi omwomu bale mudde afunye Okay. Temusooka onyiga eno. She's good enough. Buli waba naye muddeeri mubeere mu layini. Mubeere mu layini. Buli alina akapapula beera mu layini ogenda kufuna. Wait, don't push. Hey. Mubeere mu layini mwenna. Twagala abali mu layini. Abali mu layini. When you say a young one, you give him. Bakwe. Abali mu layini. Buli okakadi gweyala. Lindako. Abali mu layini. Okay. Eriwe erala eyono. Buli alina kadi gwe twagala. Wene wapadde kadi. Yani. Buli alina kadi pola. Buli alina kadi gwe twagala. Buli alina kadi. Young one. Buli alina kadi. Baliwa buto obumpya nnyo buliwa. Ayitawo. Buli alina kadi gwe twagala bane mubeere mu layini. Mubeere mu layini. Gende isokole tugenda bawa. Buli alina kadi beera mu layini. Buli alina kadi beera mu layini. Buli alina kadi beera mu layini. Buli abalina kadi mudde ku layini eno mwekuwone. Ekitegeeza muli kufuna Anderson abaana bano bali mu kujjawa kadi kubona omuwada akomyewo ne kadi. Ekitegeeza bali kudda bali mu kufuna kadi endala bali mu kuzijjawo. Ali awa kadi endala. Omwana wuli alina kadi ate nga nva muwa. Aliwa gwawadde. Wuli agenda oli ali kujaza oyo. Leta kadi yo. But listen, I had 2 extra bags. Bamuwadde naye akomyewo. How come? Because they should be finished. The contract. Bana nga batalina bupapula muveewo balina obupapula mubeere mu layini. Oyambako gyaka wali nze wano wendi. Buli alina akapapula. How many coupons did you give? Abantu bangi simanyi. Njagadde abantu bonna badde mu layini buli alina kyali mu kukola. Abaana abalina injale. ngamba abakulu abakweta. Abakulu kati musooke mubalekemu bannange. Banaye mwena mudde mu layini. Buli afuna mbagambye adda ku ggoolo eri. Buli gwe bakwasa adda ku ggoolo eri. Buli alina kadi dda mu layini. Buli alina kadi dda mu layini. Okwata kadi gizeemu. Kadi gy'obakuwadde gizeemu. Buli omu abeere mu layini. Buli omu abeere mu layini. Buli mwana gwe bawa adde wali bayitewo wali. Alison abaana ate muli kubajja mu layini. Abaana temubajja mu layini. When you receive, you just stand there with the card. Buli gwe bawa bannanga aviire abalala eri. Buli gwe bawa nga avaawo
Abaana be bawadde bannange bagenda basikako obuntu bwabwe. Agenda wali ku motoka nakalu. Dawali ku motoka. Naye mbere nga mulabiriza waliwo ababajjako. Yeah, we just give the young ones, the little ones. Okay, you give him. Alina simu ne bali otuluzayo ko wali. Wodane wano. Alina kadi. Don't give him money in the card. Talk about the money. Wait. Yeah, kadi ero. Yes, give him. Genda waka. Na wano kwa. Tabulona. Banange temwesindika. Nindako. Mulindako mwabali wano mulina muli kadi za mwezi. Mulina sindikana mulina na wewe wagende. Mufeyo. Give. Young ones. Wait. Go back in the line. Give this one. She's giving you the card. Banange temukaba abato temukaba muulide buli omu agenda kufuna banange abato obutenyenyo obutotusooka obutenyenyo babigenda. Jackie, did you take his card? Okay, no,
Maybe water. Chad, Yes, I'm here. maybe you need to give him the phone because you need to be active. Muteka wali Anderson wennyini awo. Mwena mudde mu line. Buli alina kadi mudde mu line. Gwe weefeeko sooka odde mu line. Nsooke mwena mudde mu line. Abato muli ready? Abato muli ready? Muli omawagire awandika ku pamye what? If you happy and you know, say I am. I am. If you happy and you know, say I am. I am. If you happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, say I am. If you want a biscuit, shut up. If you want a biscuit, shut up. Hey, you have to. If you want a biscuit, shut up. Mugambe Shelina, oye. Oye. Jack, oye. Santa, oye. Mwana Christmas ali. Alina pisa mbitagenda kola ki? Alina pisa mbitagenda kola ki? Musimbera ini buli omu agenda kola ki? Misauga ndio twale. Where? Stand with the kids so we can take photos. Okay. Abulina gonde ogenda kutira. Even on this side. I really, I was. Bannange buli omu abeere mu line. Buli omu agenda kufuna. Buli omu agenda kola ki? Buli omu abeere mu line bulungi. Atali mu line. Mwe banaye wuliriza. Buli omu abeere mu line. Mutambulye mu line temuva mu line. Buli omu abeere mu line. Buli omu woli sigala mu line. Sigala mu line tovaamu. Mpola mpola buli omu abeere mu line. Tova mu line.